Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso Rich Boya Maxudi Junior wale kuba nti weekoomera wano ne tuba ntutambula ffenna 24/7 wale kuba nti subscribinga gwe ya subscribinga nawe atandaba kuba nti subscribinga nkugamba nti olwawo oluddewo subscribe tubere nga tutambula ffenna atulwaddemu kuba nti otunonyako ku mikulu gyaffe egyenjawulo ku social media tulina Uganda Mukamooli Facebook page walire osobola okuba nti ogenda nogilikinga osobola okuba nti ononya nze muntu nga Sekinomu nkozesa Jimson 16 ku Twitter ne tuma nti tubwako mpolampola ate nga ku Facebook nkozesa Ntambi Kimso webale kuba nti weekomera wano ne tutambula ffenna. Obadde okimanyi nti Bebe Kulu atandise okuba nti atendeka omusika wa Rema. Obadde okimanyi nti Bebe big size extra large Bebe Kulu bwatyo atandise okuba nti atendeka omusika wa Rema. Tulokalire tubere nga tubikutusako twakugamba wano tuleeta bwino tetuleeta palapase so n'olwekyo palapase bali bakyaliba ab'ejjindi be bamuleeta ffe tukuleetera bwino n'oba nti weekomera mukomanya n'oba nti amazima ogajja wano tukuleetera amazima meerere n'oba nti ogajja wano mpola mpola. Now Bebe Kulu mwala amanyikiddwa nga Rema Namakula yamwagala n'omutima gwe gwonna era nga yali yasazeho okuba nti yeewaayo okumukolera buli kirungi mu nsi kyonna era nga Bebe Kulu mu kuba nti asinkana Rema yamusinkana nga alina emyaka 11. Bebe Kulu n'akitegeera nti omwana ono mulekwa era nga Rema yasobola okuba nti yabakinga Bebe Kulu ku myaka 11 mu luyimba lwe bakola ne ssengawe amanyikiddwa nga Rema Namakula. Rema bw'atandika okuba nti akulakula mu Bebe Kulu atandika okuba nti amuteekako abantu okuba nti bamukuza musicale ng'era basookera wali ku no end mpola mpola. Bebe Kulu Rema yatandika okuba nti yalimu senior 4. Bebe Kulu n'amujja n'amukwasa producer Remix n'aba nti yatambula naye so n'olwekyo Bebe Kulu n'aba nti amukuza mpola mpola. That was 20 way back around 29. Then Rema mu 2011 Rema yali yakamala senior 6 ng'ali mu vaka ye 2010 2011 Rema amuvaka ye mpola mpola yatandika okuba nti Bebe Kulu atandika okuba nti amulaga ensi era nga Bebe Kulu yamukwata mu studio nga namukolera akayimba akamanyikiddwa nga Season Seko. Jukira nti yali yamukwasa da remix nga bakoze ennyimba ez'etabu ne David Lutalo naye tezasobola kuba nti zitunda. Bebe Kulu n'akwata Rema ne bakola akayimba akamanyikiddwa nga Season Seko. Akayimba kaali breakthrough ya Rema n'okuba nti era yayongera mu maaso n'okuba nti amukulira n'okumukulira ennyimba Fire Tonight ezawandikibwa Success, The Late Success n'abantu abalala like New Stucky Missing You nezisigaddewo. Bebe Kulu yali yewaddeyo nga ayagala kutumbula Rema kuba nti amuteeka ku African continent wabula Rema yewagula oluvannyuma okuba nti yafuna omusajja amanyikiddwa nga Edisa Musuze yamuwagula mugagamiro n'ama nti atandika okuba nti tawulira ddala Bebe Kulu era nga kyabawula ne Bebe Kulu nga bakamala okukola concert emanyikiddwa nga Kaliba era nga Gagamero yali egenda teeka concert eno Rema n'apaka ku oluvannyuma okuba nti yafuna amagezi amafu okuva Edisa Musuza. Rema career ye nekomawo. Bebe Kulu yali so disappointed. Now Bebe Kulu takomye kuba nti akoma kulemo kuba nti yapita. Wetwogerera Bebe Kulu waliwo omwana omuto omuwala gwe yatandise okuba nti akwasa producer Ronnie. Wetwogerera producer Ronnie ali ku mulimu gwa kuba nti akuza mwana ono atandise okuba nti amuyigiriza piano oba ennanga atandise okuba nti amukozesa vocal training amaloboozi n'ebisigaddewo. Omwana ono si mulala nkiguddiramu muwala wa Bebe Kulu amanyikiddwa nga Biyata Sali. Muwala wa Bebe Kulu amanyikiddwa nga Biyata Sali y'omu ku bawala abalina amaloboozi amalungi, y'omu ku bawala ab'ettabu, y'omu ku bawala abayimba n'owulira nti ye ayimba. Era nga wetwogera muwala wa Bebe Kulu nayinza okuba nga weesa emyaka gy'obukulu 16 ku 17. That means nti omuwala ono akulize mpola mpola 16. Yes omuwala ono akuze mpola mpola era nga kiteebereza okuba nti agenda kuba nti ajoininga music industry.
muwala wa Bebe Cool ono omuwulire engeri gyayimba muganda wange ojja kutya kwewunya nti yes omwana alina talent. Now bukyanga dreams za Bebe Cool ziba nti zitibwa abantu ab'enjawulo. Tujjukire nti Firebase Bobi Wine yatta ebivulu like ebiroto bya Bebe Cool because bali bagala Firebase okuba nti eriku nga bwolaba Morgan Heritage nga bwolaba nga eri live linyo nga ekola buli kimu ekyetabu naye nga era basobola okuba nti bawukana then okugezako okuba nti building Rema naye namudisappointing nga twakitegeddeko nti Bebe Cool atandise okuba nti yazimba omwana gwasuubira okuba nti agenda kuba nti yasikira Rema oba nti amudira Rema mu bigere mpola mpola. Omwana ono producer Ronnie yatandise okuba nti amukwatamu wetwogerera. Omwana ono yatandise okuba nti akuba ennanga oba okuyiga production. Omwana ono yatandise okuba nti awagula amaloboozi era nga omwana ono bw'ayimba oyinza okulowooza Nyonza yeyimba. Biata Sali is the next big thing mu music industry ye Uganda. Ajjukira nti producer Ronnie Matovu oba Ronald Matovu aka Ronnie on this one yomu kuba producer ababadde mu industry naye nga bali so serent ate nga mu vocals oyinza okulowooza nti oba ono guy oyinza okulowooza oba ye Rema Nigeria oyinza okulowooza Joeboy oyinza okulowooza Fireboy oyinza okulowooza Whiskey. This guy is totally talented. So bwabanga atandise okuba nti yakwata ku mwana ali talented nsuubira nti Ronnie Bebe Cool bagenda tukuba nti batuleetera product ey'etabu Africa stand for Biata. Bebe Cool alese ensonga. Tujjukire nti Bebe Cool y'omu ku basajja bakyasinze okuba nti baagala music industry Uganda bino n'ebirala byoba olina mu episodes zaffe eziddako nkugambye ffe wano tetuleeta palapase tuleeta bwina ate gwe ojja kitegeera nti ffe wano ffe bakabaka mu kuba nti tususula ensonga zino. Ojja kitegeera nti ffe bakabaka mu kuba nti tususula ensonga zino okuba nti tugassa bukulula bino n'ebirala birinde kugamba subscribe gwe atana bakuba nti osubscribing ate gwe olibaddemu kuba nti nawe oleka opinion yo mu comment section tugifuna mpola. Bye.